Timu abanyiivu atusaba Katonda otusaasire akalulu ka 2026 omubaka Alan Ssewanyana wa Bwino akawankule tukusaba kitundu kyange basobole okuvonoka obwavu. Ayi Mukama nsabira abakulembeze abakulembera ensi eno babeere n'omwoyo w'ekisa eri bannayuganda bonna, obulumi n'okunyigiriza kuba batuusaako bisobole okuggwaawo. Ate nange neesabira okusobola okukwangula obukulembeze olw'okubentandisa okunoonya olwaleero, ate mu ngeri emu omponye ebisangosango ebyandireetebwako. Nsabira wamu ne bannamakinje bonna okubeera n'ebikisa. Katanala ne Ssewanyana bye binjawula n'abalala. Ekintu kiremu ebingatanala ne Ssewanyana bye binjawula n'abalala. Ono yatandikanga kansala ku Sitewolo ne tutambula babiri ne banfulumya n'alinnya ku mmeeza ne tusigala nga tuli mu biki. Ono bamusibye emyaka 2 ng'ali mu kkomera naye akoma ku bugo bw'entaana ne bamutwala mu kkooti e Masaka, Kigo, Ludawa, Ereze, Kampala, Ezaawa bwe yatema ebijambiya abantu e Masaka n'Enwengo. Ne tweddirira babiri okujjako nti munnaffe Sseggirinya yatugendako. Naye twebaza Omukama Katonda atubeeredde mulungi, Alani n'amukuumirawo, ekyo nakyo ne kitugatta. Waliwo bagamba munno mukabi ye munno ddala. Mu mbeera embi n'ennungi tubadde n'Alani. Bagambye emyaka gyonna gy'abadde mu kkomera nga tukulubira wamu ne famire ye nammwe mwenna. Nga tebamukwata nti yatta muntu, nti yabba, nti yakola kino, naye ng'alwanirira kutaasa ggwanga lye. Mubabenkanya bwe mugamba nti muyimirira n'omulwanyi Namige Alani Ssewanyana. Bagambye ebingatanala naye ebinjawula n'abalala. Eyo statement mugitegeere bulungi. Ono mu Sitewolo bwe yaddayo nga Lord Kansala teyajja kutula ddiiru. Era ekyo kyangatta naye kubanga nange sikkiriziganya na bakutula ddiiru. Saagala kwetwala ng'olupimo lw'obutuukirivu, naye mumanyi wa wenyimiridde ku nsonga z'abakutula ddiiru. Bw'owulira yenna ajja ku luwonzi, manya nalinnya mu ddiiru ye. Kati bakoze ka gurupu akabaddiira, bakoze ka gurupu bagenda boogera bino, boogera biri, boogera bino, balowooza nti Kampala kifulukwa, bagenda kukijjamu enjawulo. Tugenda okuba ffeffetta bonna bwe bali. Ekyo mbakakasa mu bbanga, waggulu, wansi, mu butale, mu ngudo, mu ludda wabonna tugenda kufaafaagana ne gurupu z'abaffe. Njakubasaba abasawo ne banyabo, ekintu kino mukitwale nga si kya mulimu. Mukitwale nga si kya mulimu. Abantu abamu boogera mwogezi nga tebabikakasa. Naye bino ffe bye twogerako tubikakasa. Tubadde wano nga mulaba abantu beekomya buli kimu nga tufaafagana nabo. Abantu ne bajja ne bakala amaaso ne bagaba omutale nga ssente bali ku ddembe. Erimu abantu 8,000 ne tufaafagana nabo ne tubasuuza akatale nga basajja balaba akatwala nga nina beekobanye nabo. Ne batwala akatale k'ennakasero nga beekobanye ne tukabasuuza. Ne batwala Bufula ne tukibasuuza. Ne bakwata amasomero ne tubasuuza. Obasuuza kino bakwata kino, obasuuza kino bakwata kino.
mubagambe musanze basanze mulabana mbasaba temuomwaganya buli omu gwe mulaba ka DNA ak'obufere nga mugamba oti nobagamba naye gwe okwata otya omwala gwe nakivubu omwala omulanga oyo tatunda oluguudo lw'essalama lwetwakakola watundira omwala mwabeemuwafu tatunda n'oluguudo lw'emuwafu tatunda ettawo ly'ekatwe tebatunda kaleema roodi ani roodi kuleekaana tebatundewo ono bwesikomwonga ali wano kyamani walo w'amawanga ono musiga olusiga akimanyi bulungi nabwe mukimanyi bajja bagoba abantu abannema bano bennyini abafere kati abansojja ku luwonzi beekweka mu bitanda nali mulwadde ndi negamba kamada wekatongo mumanyiwe wegaba wansi katongo nabaga omute enkiiko tukulube musajja watu waliyo semwogerera oyo alina nebbaalaye wansi otosula musajja watu bamumazeeko ebibye buli omu bamulisa kakanja bano bali wansi ebyo byalukwago oba ebyo byalukwago kakati osituka oyagala ki bitulekere kubanga abo tebalabawo bulyo tebalabawo kyanfuna kyakugabana neba yalitenza bawa sente kutula ddiimu ebyo naye bwe nasituka nagenda okulaba nga bavaayo omumpola bajja basoonoka bunabo byotaba mu lutalo naye ng'obabuuza nti mmwe lwesibadde mubadde muddawa kakati abo bagamba nti buli balekere babisoma abo bino babuulira bassabo ne banyawo bino si byamanyi owenyi si byakwogera mwogezi si byakatemba si byakuleekaana si byakudumaduma ntooti bino bya brain power bya struggle byakulumba bya mutima nabo na bidi fena tusibe olukomera buli omuwoli omukagi wafudde kukyalo niwafudde tutayize tufulumye abafere kinobabuulira mu byonna mu kibuga Kampala edivision esingamu abafere b'ebyobufuzi bakiri edivision tebasinza okwekuŋŋanyiriza basente mbabuulira ate kibalina space ono gwe mulaba lwaki mu siteholo twatambula mabulidde bulungi kuba bayizo ga lukwago naye ntambudde naye bulungi ono nyina ne baminisita ab'ebibiina ebirala bentambudde nabo bulungi nyina minisita wange akwata ku byenguudo ye John Mary Ssebuufu mumumanyi nyina minisita wange akwata ku byamasomero n'ebirala n'amalwaliro ye Honorable Namazzi ekibiina kino kimanyi nyina minisita wange akwata ku birala byonna ebyamateeka yakimukiza abo bonna si bakibiina kyange nze ndi muzanganda nkolagana n'abantu kasitobera muwezimisita court valuation court eyo banyambe ku nsonga z'obusuulu obusuulu bw'amayumba nga bulinnye bugenda waggulu 6% ludda wana biki ne tulidyusinga tu 1% mu kitongole ne bagaana okukendeeza ku nsolo okukka ku 1% tetwayisa ne tuteekawo kooti ejje ng'etwala ku kwemulugunya kwa buli omu twagisula ne tugitongoza ne ku kooti emakindi naye ng'agikulembera Samuel Muyizi Mulindwa Walukejje Kayaali nga chairman wa kooti eyo ekibiina kye Wanubi Lukwago lwaki mulowooza nti saatukiza
Mkitegeera era yagenze okwesimbawo e Masaka muwulira yagenze nga ayagala ba LP n'agenda yaganyiziga we yagenze naye nze namugamba sebo sigalawo era nebitaatambule bulungi eyo gy'olaze nze ekifo kyo ekiri kulowoze bulungi ojja kuweereza mazima naye babuulira tuguluma nabo bantunda myala bantunda butale abo tugenda kufaafagana segusa mazima ne bana basunsa n'ava wano ne bamugamba ovaawo kwata kino genda wano mubagambe ne bana bakyaweno si wano tujja balombayo olwamwanje kukyawagulu bamuusa wano bamuusa kugalo ne kansala babazeeno naye banaabasa yonna mubagambe twakukola obufere ekikuliwe egayi mwerufu era kyekimulwanyisa tubeere benkanya siteeti ng'emutaddeko akazito emutaddeko ebisangosango n'olwaleero tukyali mu kooti twabadde mu kooti etaputa ssemateeka nga bagamba abajulizi bagenda bakweka tebajja tuwulira mannya amateeka gagamba bw'onooba onoleeta omuntu mu kooti leeta abagenda omulumiriza amanya bagatubuulire bagaa tebagala abagundi bano abajulizi amanya bagakweke ne banabaleeta mu kooti babasibe kantuntunu ayogere bwogezi ng'ejjembe katumulaba feesi omanyi be basiba bati kantuntunu mu alani wamulaba ennyo bw'anaabalaba feesi nabo ayinza obasangika ng'ebijambuya ono omwana w'omuntu omwana w'abandi omwana wa sendawula omwana w'omanyi ono mumulaba nalina omusaayi mukalu mumulaba ng'omufere mumulaba ng'omutagaliza muntu yenna mumulaba ng'omutalimu ensingu kakati tusigale nga begawagalabise wanyana omutagalibere maaso n'ebigambo ebyo nzikirize neyogera ebisigadde tujja kubyogera tukyali mu nteekateeka tugenda batuukako omukama mulungi obudde bwonna sebo Reverend Father Kasasa nsanyuse nnyo olunaku olwaleero Father okubeera wano n'okkiriza n'ojja n'osobola okutusabira ffenna wano nga tugenda okutandika olugendo lwaffe olw'okuvuganya ku bukulembeze omwaka gwa 2025-26 mu kalulu akabindabinda. Njagala okwebaza bakulembeze bannange mwenna abali wano betugenda okumanya gyebujjako eyo bakansala basentebe wamu n'agenda okuba mmeeya ow'ekitundu ky'e Makindye division awunasebaka na mwenna bakulembeze bannange benkulembera nabo ekitundu ky'e Makindye. Sebo Father wamu ne abakulu mwenna abali wano bano be mulengera wano si bawagizi bange kyokka wabula bakulembeze b'abantu mu Makindye West buli atudde wanaye okulembeze either ssentebe oba kansala oba ali ku lukiiko olw'ekyalo oba nga bali ku abavubuka be bantu abatudde wano neyanza nnyo neyanzeege. Njagala okwebaza bannaffe abakulembeze ba parish yaffe ey'Ensambya olw'okukkiriza enteekateeka eno okubeera wano mugambe baffe bano abalina eddembe bwe bati. Naye njagala okusanyukira abakulu wano olw'okukkiriza ne tutuula wano mu ngeri eno era neebaza abakulembeze bannange wamu n'abantu mwenna abali wano okuuma emirembe era nisobola okutambulira mu ekyo kitwagala nga bulijjo nti omubaka waali
n'omusomesa waffe sebo neyanza nnyo neyanzenge weebale kuba mukwano gwange weebale kusobola okutambula nange era n'okumbuulira ekyokukola naddala mu layini ey'eddiini neyanza nnyo neyanzenge. Basebo ne bannyabo nga tumaliriza eklezia olunaku olwaleero ekyambiro kyaffe kino nga bwe tugenda okweyongerayo ku nsonga endala zonna njagala okubategeeza mwenna abali wano mikwano gyange baganda bange sebo natandika olugendo lwange lw'obukulembeze wano mu Makindye nga ndi mukulembeze w'abavubuka mu zooni gyenzaalwa eya Kirundu zooni. Bwe nvaawo negenda kumuluka okwa Kibuye 2 nga ndi sekuritale wabyo ku by'emizannyo ne creative art. Bwe nvaawo sebo faaka negenda ku division e Makindye era nembeera mu ekyobukulembeze bw'ebyemizannyo wamu n'ebitone mu Makindye division. Sebo faaka ng'ogyeko emirimu gyange gye nagenda nkola bwempeereza ku lediyo bwempeereza ku mativi ag'enjawulo. Bannamakindye bano bansiima Makindye West esooka omuluka gw'Ekibuye 2 Katwe 1 Katwe 2 Nsambya wamu ne Makindye 1 ne Makindye 2 ne bampa obukulembeze bwabwe okubakiikirira wali ku disitulikiti y'ekibuga Kampala nga Kampala Capital City Authority Lord Councillor okumala emyaka 5. Nga weyise emyaka 3 gyokka sebo faaka twafuna ekizibu mu Kampala Capital City Authority. Gavumenti y'eggwanga lino bwe yayagala okuwanga obukulembeze bw'abantu bano bwe beerondedde era ng'omulimu ogwo gwali gwakugusibwa abakulembeze bannaffe bakansala ab'e Lucifer bwe tukiika nabo wali ku Kampala Capital City Authority. Olw'embala Makindye gye yantusigamu olw'amaanyi n'obuvumu Makindye bwe yanteekamu sebo faada nasobola okuwakanya ekiteeso ekyo era okukakana mayinye ku mmeeza abantu bano badde sibajemerangako. Nali muto nnyo sebo faada ng'emyaka gye nina giri 25 naye nga ndaba engatto ze ngenda muza obubaka bwa Paalamenti nga negera abantu abakulu ab'amaanyi naye bano bamumya ne bagamba nti ffe eddoboozi lyaffe era tugenda kukola ekisoboka okulaba ng'ofuuka omubaka wa Paalamenti. Omwaka sebo faada ogwa 2016 abantu bano bakulembera endowooza zaabwe ne baziwa bannamakindye West abalala bonna era Makindye West nenzikiririzaamu nga mpita mu kibiina kya Democratic Party amazima y'obwenkanya. Nafuuka omubaka wa Paalamenti sebo owokusatu owa Makindye West ate owokuna owa Makindye eyawamu gye bayita Kampala North. Sebo faada njagala okutegeeza bwe natuuka eyo waliyo ebisomoozo bingi. Tezaali nsonga ntono za kwata, zaali nsonga za kwata n'amaanyi ate n'obwegendereza. Mu biseera ebyo gavumenti eno eriko bannayuganda baali bakiweweese nga bakituusiza ku nsonda weetuuse ekomye ng'omukulembeze aliko akaddiire ng'awezezza emyaka kitakkirizibwa kuddamu kwesibako wange yanfaako. Naye Mukama Katonda nga bw'atalyangusiise bufaala mbadde nkyakubyeko ku matu nga nkyali mulamu era bwe navaayo sebo faada navaayo nga ntidde nnyo abantu kubanga bangi bayogeranga ebigambo bingi ku ffe naye Mukama Katonda yagezaako n'atuyamba era neebaza abantu abasobola okutubuulira ne tubeera abasajja abavumu era tusobola okusigala nga mulamwa ogw'okulwanira eddembe ly'abantu. Mu Paalamenti eno mbaddemu okusomooza kungi. Baleza amateeka ag'okusiba abantu mu makomera ag'abasirikale
mbadde omu ku bagalwanyisiza Ssebufaala. Paalamenti eyo mbaddemu amateeka ag'okulwanyisa omukwano ogw'ebikukujju, mbadde omu ku abo abagambye tekujja kubeerawo kubanga makirisi kiraga. Mu paalamenti eno mubaddemu amateeka agagenda okunyigiriza abasuubuzi, era mbadde omu ku abo abagalwanyisiza paka olunaku olwaleero. Mu paalamenti eno mubaddemu amateeka ge baleese nga gagamba nti tewali kusuubula mwanyi nga bweoyagalira. Tulwanye naye abasajja nga batusinze ku maanyi ne babiyisawo ku kifuba ddembe n'emigo batukuba nga tuli mu paalamenti. Sebo mbadde ndi eyo ntudde nga ndowooza butya bwe ngenda okwesimbawo kubanga ekibiina ekyange mwenzikiriza ekya National Unity Platform ekyateekawo omuwaatu omwe tulina okuyita okusobola okufuna obukulembeze bwe tulimu mu ngeri ya demokulasiya n'amazima n'obwenkanya. Twawandiika ebbaluwa kuba mumanyi kyendi mu kuddamu ebibuuzo ate ne gurawundi abantu bano gye babeera era gye basula era gye bawangaalira. Byonna nabiddamu ate era ne gurawundi ne bagamba bagigendako ng'erina ebitundu nkaaga. Kale nga neesiga abantu bange bano kubadde bansaba nzije mbakulembere era ne mbaweereza. Okuva olwo paka olunaku olwaleero sirabanga ku rizaati zaava mu kumbuuza bibuuzo ne mu kwesimbawo bwe neesimbawo mu kamyufu paka olunaku olwaleero. Era nsaba Mukama Katonda bwe alizifuna n'azinde era wakati nga tukyalimu enteekateeka n'embeera abakulembeze bano wammanga bantuukirira ne bakola okunoonyereza results ze bajja okusobola okunnyonnyola abantu abali awo. Ng'abasinga obungi ku bo baagala neesinga okubaka ba paalamenti kubanga abeesimbyewo tebabategeera bulungi. Mubamu ku beesimbyewo akatonotono abaagala ekifo ekyo, mubamu ku baagala ekifo ekyo basawo ne bannabo mwe muli. Omu nali kansala naye bwe nalimira ku mmeeza ye yasigalayo munda mu PCCA n'awandika omukono nti makinde temumbulira bibozibozi byammwe nze njagala singa logimu yaginde oyo mukubo. Owokubiri yali bulooka w'ettaka mu kibuga Kampala ebiseera ebyo era yateekako omukono mulungi abasuubuzi abali mu Lusaafi ne babatunda mu ttaka lyabwe ne bagobaganyizibwa nga enfuuzi. Yowokubiri abasigadde yakubannyonnyolanga buli wetukka eyo naye Ssebufaala era abantu bano nga bwe bazze obungi bwe bati bongera kakasa nti omubaka waali. Njagala okwanjulira omukulu ono ye Mwami Haruna Ssebaggala ayagala okubeera mmeeya owa Makindye Division. Nga bw'obadde onnyonnyola wano nti mu nzikiriza yaffe mu bukulembeze bwange mbadde sisosola ddiini ate nga nzimba abakulembeze ku kyompereddeko obujulizi Ssebufaala. Era y'ensonga lwaki ndowooza nti omukulu ono Ssebaggala Haruna gwe tutegese obulungi nga ttiimu eno yonna afuuke mmeeya okugombola yaffe eri Makindye. Ye nno Ssebufaala yeewandiisizza dda era ye bamuwadde akabonero k'omupiira. Akabonero ki? Akabonero ki? Abagamba nti ali kabonero k'omupiira muwaliko omukono mwendawewo. Eyes on the ball. Abakulembeze abalala ono munnanuupu lukulwe kansala Kevin
namakula okuva erukuli. People power. Era n'ono kansala Kabogoza w'Essalama abantu bakiikirira nga naye wa National Unity Platform ey'Amanzi. Tulina kansala Julius Owamaaso okuva erukuli nga naye wa National Unity Platform ey'Amanzi ey'obukulembeze akyamusaba. Ono ye kansala Kaweesi wa FDC mu kisanja kino naye mukijja asaba kya PFF naye ng'akiikirira abantu abakibuye 1. Ono mukulembeze bamuyita kansala Elias Manga ng'ava mu kitundu eky'Amakindye 1 abadde mu DP kati ali mu PFF. Kansala Nakandi Stella ono akiikirira abantu b'e Lwafu ku Candidate Democratic Party. Ono kansala Kasasa w'Ensambya Kasa Pius w'Ensambya Independent. Kansala waffe Kibuye kitambudde n'ebbanga eddene kansala Mire akiikirira abantu ab'Ekibuye 1 ali kabonero k'enkumbi mazima n'obwenkano eyatoola. Ono ye kansala kijja kukiikirira abantu b'Ensambya Kibuye 1, Kibuye 2 ne Kato 1 ne Makindye 2 era neyanze LC5 kansala KCCA. Zikiriza Ssebo Nkomaawo nga maliriza kansala waffe Shifa omukyala bamuta Shifa munyiivu ali mu kibiina kyaffe kino ekyabanyiivu era agenda kukiikirira abantu b'Ebuziga. Tulina kansala Koyasi w'Essalama ey'okubiri okuva Mulungu paka okumpi ne Kosovo. Otya okuyenguzi, ojja kuba otya okulimba, ojja kuba otya okubba, ojja kuba otya okwekobaana n'ababi. Amiina. Tuwuligana mu Vanjiri Mukama waffe Yesu Kristo ng'agamba kubanga waaliwo enjawukana ali asinga obukulu, ali asinga obukulu, ndowooza nze asinga obukulu, ndowooza nze ow'amaanyi, ndowooza nze ow'akabi. Olumu kabeera mu ng'abantu n'abatume nabo kakola ki? Yesu n'abagamba oba oyagala okubeera omukulu, obeera oyagala okubeera nnambeengu, beera kuweereza. Beera ki? Ate n'agamba naye ekirala beera mwetowaze. Ssebo okubaka yakuyita hodaliko naye ate oli muweereza waffe. Kakiteeke mu bigambo ebirala. Ennaku zino mirembe gino tetukyalina nnyo bantu naye twandigambye oli muddu waffe, oli muweereza waffe. Kweba okuweereza. Amiina. Ssebo hodaliko twasomako ku bukulembeze. Obukulembeze kitegeeza abantu bano ate nno abatono bangi naye ekitundu kyonna andisobodde okwetuukira n'okweyogerera naye kubakwata obuyinza bwabwe ne bamuteeka mu muntu ogwe babeera bakoze eki beesimbidde bwe bamala mwalondedde ne bamukwasa obuyinza bwabwe. Ensonga lwaki omukulembeze talina kukola bibye, akola ebyo abantu bye bakola ki? Bye baamutuma. Awo Ssebo nga tukusabira omukisa gw'Omukama mu kirabiro kino abantu bano nga bw'otabayiwangako era omukisa ogwo gutambulireko ne banno bonna bonna okulembere bulungi abantu paka ku buwanguzi. Tebalamula oba tebakulembera mu bwenkanya
naffe abantu olumu abantu be bakulembera naffe olumu fe abavaako buki naffe ne tutabeera bamazima naffe nga fe abenyigira mu kulya enguzi naffe nga fe abenyigira mu bulimba netwekubana nabo ababi awo nno nammwe kyembasaba kyekino nammwe mubeere baki nammwe mubeere bamazima nammwe musaleewo ekituufu amiina obukulembeze era mulimu okusalawo ekituufu n'okugaana ekikyamu nammwe nga muli wamu n'omubaka nammwe mulabe amazima muganeerereto ekituufu mukoleki ekikyamu kyoba owakanya ekituufu kinywerereko omukulembeze mwaba muwa amaanyi nga alaba nammwe munyweredde kuki ku mazima ku kituufu ku bwenkanya sebo tukwagaliza mikisa gya Katonda gikutambulireko nkakasa bulungi omukisa gwa Katonda nga gukuliko n'abantu bonna nga bali mabegawo ng'ogomerera amazima otya Katonda oyo gwe tusaba oyo gwe wasabira yakujja kukomera ajja kuwanguza simanyi oba mukyawoza musango nerero oba mukooti akyawoza musango n'emisango gyonna banna tukiteeka mikono gy'Omukama kubanga Katonda yasala amaki Katonda ye mulamuzi asinga kozi muli kwa bijambiya manyi emisango giba mingi ebijambiya akati njagala nnyo omusango ogwo zekyemmanyi omusango ogwo onajja kuwangula naye kati olwogenda okulabira obulimba ne sitaani nga mungi banambye ekyamazima abantu baafa si bwe kiri kati bwogenda olabira sitaani n'obulimba bano nga bamaze okubeejeereza tebalina musango tebagenda kubeyo okuvunaana nakunoonyereza lwaki abantu bali bakola ki amina abamu ne bafiira obwereere ne bafiira mu bintu ebyokubuzaabuza naye Katonda yalina ki Katonda yasala amazima ssebo byonna tubiteeka mu mikono gy'Omukama naawe tukukwasa Omukama awamu n'abakulembeze bano ne Makindye West yonna Omukama atutuuse ku buwanguzi Omukama abeere nammwe ez'okwesimbawo n'ez'okulembeze kanzikulembeze ne Saara ne Misa kantandikire mu Katonda kakasanire Katonda asiimye akuteekeko omukisa anakutuusa ku buwanguzi wamu ne ttiimu yo yonna kubanga ono kyemu era ebimu ku bitone by'obukulembeze Katonda kyeyamuwa kwe kuba nti ate akuŋŋaanya abakulembeze banne Nelson Mandela yagamba omukulembeze omulungi si oyo akulembera paka kufiira ku bantu naye omukulembeze omulungi oyo asimula abakulembeze banne ate omukulu ono bwe baba obukulembeze yazimba ttiimu yagenda nze kambyekolere naye era sebo obwedda bakulembeze obwedda bali wano wenagidde nanze wakukyamulayo edakiika nga 2 obwedda bali wano obwedda bali mu ssanyu bakulembeze banno nga bakola ki babakulembedde nga babateekateeka sebo webale nnyo webalire ddala era n'obuwombeefu obw'ekitalo sebo nja kukusaba bakulembeze banno tujja kuddako wano basabire omukisa ogw'enjawulo okuva eri Omukama nga tusaba
ne mwoyo omutuukirivu